Yogedde mazima. Lwaki tebavuga? Oyogedde mazima. Kubanga oyagala kutulaga. Nti ffe okulonda buli luvannyuma lwa myaka 5 ne tulonda. Kyekyo twavuwaza. Katuyambeko kubatuwuliriza. Bw'oba okusinziira ku nnyingi zaayo. Mukyala wo n'alowooza nti ojja kugula ennyama kubanga muliraanwa wo ali ennyama buli nnaku naawe ojja njirya. Kimulemera. Waliwo kye bayita take off. Mu byenfuna. Oli n'abeera nga watuuse takyagwa. Ne wabeerawo nga sente bw'ozizannyira ne ka kapito kakola ki? Kaggwawo. Kagenderamu. Uganda tukyali crawling tukyayavula. Nga bw'ogambe naawe nti bali baakikola. Era Nixon yakyogerako. N'agamba America kyeri today olwaleero. Si ffe kye tukoze kati. Kyekyakolebwa bajjajjaffe. Ate ffe kye tukola kati kye kigenda okulibwa abaki? Abaana baffe. Kati America we yatuuka. Si ly'eggwanga ly'oyinza okugamba nti ly'erikyasinga okulaakulanya mu sipiidi. Letu yokulaakulanya eri mawanga ga China, Dubai, India n'abalala. America eri static. Naye olw'okuba yagaggawala nnyo. Tosobola kugitegeera nti ekonome yaayo tebuuminga nga ya China. Rate of growth, speed is China kwekulira. Si ye America kwekola ki? Ate bakulimba. Speed ya America kwekulira si egundi kwekulira. Era kyovula obwanga bwaffe nga bukyalemedde ku ttaka. Kubanga ekifo ky'okwegaganula bukola ebyamagezi. Nze kyokulaba analombedde gundi ono edduwaani. Gwe bayita Mpuuga. Mpuuga oyo namwagadde mwana tusanyuja opposition. Yagambye nti tukolewo transition. Transition eyo. Sente zino bannayuganda ne bamala bafuna omukisa ne bagwamu obusiru. Mungu asasira okubayita abasiru. Ne Mungu n'abajjamu akasaayi k'obusiru. Kubanga baagala nnyo bo babalonde. Ne bamala bakkiriza essente ezo zibadde zigenda mu kalulu ne zidda ku development project. Uganda eyinza okusimbuka 10 years ahead. Nkulayira mu linnya lya Allah yatonda. Anti kankubulire ekyo. Omanyi Basudde yayimba akayimba. Simanyi akayimba ako bamukazi. Ngawubulira ennyimba naye nazulira nnyo nga ndi muvubuka. Nti omwavu kalonde ekkutiya ziggwawo kamalize nakanwazi. Ku disipulini ya wano gye mulina dindako mwabakulembera eggwanga lino. Ku financial discipline, national financial discipline. Sigamba ezammwe ze mukozesa ebyammwe. Ntegeeza ssente z'eggwanga engeri gye muzikwatamu. Ne bwe baba weziddukanya gavumenti ya America. Wano temusobola kuzimba ntindo nanguudo. Era tusigala tuli baavu. Kuba mwaka faananyi. Nga ssente ezo manyi lwaki naleese ekyasalale. Jjukira zino 51 trillion zino eza budget eno. Nagambye nti 70% oba kale mu ggwanga bamuli nalina eyinza okubeera 60% oba 50% nga zigenda ku musaala. Naye kati bwe tuziseevinga. Jjukira ebyomusaala olwedde budget yabika etalinga dda. Tugenda kukola projects zokka. Tujjeko tugule eddagala lya siriimu, tugule ki. Tumala okuyita mu lino ejjengo lyani lyono omuguwa ddalu ku Trump lyaleese mu nsi. Kubanga yeerabira nti Africa babbanzibe. Kyemba muyita omuguwa eddalu. Fofo kawulowooza bwe yayingiridde. Yatuuse n'okugamba Canada mu kifuga ekitundu kya America. Yagambye eggwanga lyagundi libawa Panama Canal. Mugirina mu bukyamu naye ngenda gye. Eyo naye ayagala kugibba. Naye pulezidenti wayo yagambye nti kikafuuwe. Amawanga tukola adjustment. Enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubu. Kati waliwo twagifuuliranga eddiini America ati eronda buli myaka 4 naffe buli myaka 5 tunaalonda. Bino ebiguddewo tukyuse envubu. Bwe tutaakyusa envubu abantu bagenda tufaako siriimu. Ate baveemu akasiru akakalinga akagamba nti ddiini. Ate oba n'eddiini Mungu akyusaamu. Nagandi wayini kana mu river to our safari. Bwe oba oli yakulagira okusiiba. Nagandi naye bw'obanga oli mulwadde oba oli mu safari. Gwerya. Kakati ffe abatagamba nti embeera etuuke tuveewo wayini kana mu river to our safari. Bagenda ne ttiimu y'eggwanga lino bagendeko basome Qur'ani. Bava mu bino bye bakopa Abamerika bakoppeko ne mu Qur'ani. Sigale nti basiramuke. Wabula bagenda awo Mungu waga nti bw'eba embeera eri bweti ne bweti. Kikyusamu okole bwe. Bw'okimanyi ekiri emaka wano takimanyi nti emaka okimanyi nti emaka nsaala n'omukazi. Ekituufu. Wano kiri possible era tokirabangako. Naye ate bwe tubeera emaka olw'okuba embeera y'akanyigo. Omukyalo osaala naye wano ku Lubirizi.
toyinza kati abakyala basale bukadde bali bakoleki olwoki bwe munaayiga okubeera nti embeera bwetuuka wabaawo ebikyusibwa adjustability ndowooza asa yange enjimaze tugende ku byekkongo oli ku radio budweyo omuntu wa bulijjo tugenda kubigendamu nga